Olunaku lw'eggulo poliisi y'Elira yawaliriziddwa okuba omukka ogubalagala okusobola okugumbula abasibe abasoba mu 600 mu Mulamba ababadde beesomye nga baagala okutoloka mu kkomera ekkulu Elira. Ssaawa zabadde nga 10 ez'akawungeezi abasibe babadde baggyibwa mu kkooti enkulu Elira kubanga amanya gaabwe tegabadde ku lukalala lwabo babadde balina okuvunaanibwa. Wano embeera bwe yavudde okusajjuka abasibe ne bagana okudda mu kkomera. Adumira poliisi ya Lower Choga Aruk Maruk yalagidde abasirikale bakole kyonna ekisoboka okulaba nga abasibe bano bakwatibwa ng'obudde tebunnaba kuziba. The better we penetrate this fall, it becomes a problem to us. Yes, eh? Yes. Let's make sure we get them into their what? In their words. Yes. No. Oluvannyuma abasirikale batandise okuvuuza abasibe era bangi ne bakubwa emiggo. Abasibe balabye abasirikale basusse okubakuba emiggo, abamu ne basalawo okudda munda mu kkomera. Wabula Adumira poliisi ekkakanya obujagalalo yagugumbudde nnyo abasirikale b'amakomera bakiri obwedda abakuba abasibe. I don't want to see anybody beating a prisoner. I don't want. Extended life. Not of them are the criminals. They should not be treated like that. They have their rights. Okusinziira ku poliisi abasibe bakooye okutambuzibwanga nga batwalibwa ku kkooti ate ne batavunaanibwa nga n'abamu bakooye okusibwa nga tebamanyi misango gye bavunaanibwa. According to the information we have got from these prisoners, the cause was that whenever these people were due on remand are taken to court, and they only call maybe 12 people to 10, the rest are returned back. And I think it was this afternoon on the group that was going to court. A few cases were called and the rest were brought back. As soon as they came inside, they started shouting and mobilized and called all the friends out, all the prisoners out, and they said they were ready to go away because they had been let down by court. They are not to be all let down. That's what I got from one of the prisoners. Ebintu byonna ebyabadde bikozesebwa abasibe nga n'emmere mu gitwalidde byayonoonese ne biyibwa mu luggya lw'ekkomera olw'akavuvuŋŋaano wakabaddewo. Amagye ga UPDF nago gayanguye okujja okulaba nga gongera okunyweza ebyokwerinda kyokka we gatuukidde ng'embeera etandise okudda mu nteeko. Wabula nga batuuze babadde bakuŋŋaanidde okumpi n'ekkomera okulaba ekigenda mu maaso. Oluvannyuma lw'ekiseera embeera yateredde.